Yes mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya mwe nabagifollowinga eno bagita Faadi TV yugi mwabale nnyo kubanga munfollowing ya subscribing kyamanyi kyabakola gwatina kubanga subscribing ngena ku subscribing onyikene kale bagita Faadi TV yugi updates mbana zizi bazitambula okwetula eggwanga Uganda so ni makula byongedde okubanga bimutabukako mukazi watu Pastor Roses Bujingo ebyama bivuddeyo ku nsonga lwaki makula tazaala ngenda kwa bikutuusako byonna maasawo Uncle Bin yongedde okubanga afulumya bwino ngenda kwa bena bikutuusako mu maasawo bagita Faadi TV yugi muli mutya mwasibye mutya ajukira Pastor Bujingo bana bakyamusabula ku mitimbagano eja social media bakyamusabula basinga bagano okubanga bakolaki bagano okubanga abasonyiwa Pastor Bujingo abantu bangi bakyamunyigidde mpaka nakakati ku nsonga y'okuba nti yasula Teddy Bujingo we batoba okubanga munnange bazimba obulamu n'okuba nti stars no Pastor Bujingo aina media TV oba CEO wa media number eya TV ku Sun Radio ozanya gwe n'okuzanya kyokka ate we batoba naye gwe batoba okubanga babitandikawo yamukyawadda n'ayingizawo makula eyali omukozi obukozi mu kampuni abasinga bamunyikira n'okubanga yaswanza mukyala we abasinga vudde nga bagamba nti makula ekimwemeseza okubanga azaala nti bikolimo nti ave akole ki aveyo nti yetondere Teddy Bujingo nti makula yetondere Teddy Bujingo nti awajasa okubanga afuna olubuto kiraga nti Pastor Bujingo ne makula bashalemede bambi okubanga bafuna omwana ate ng'emyaka gitambulidde emyaka gyekulunguludde gitambuliridde naye omwana akyabulidde ddala abasinga bagamba nti makula yetondere Teddy Bujingo amwetondere bintu bijja kusomola okajjukira Uncle Bin yasooka okubanga avanga agamba nti makula nti yamusiba era nti alina irizi gye yasiba nti makula akole ki nti amukubira essimu amugambe akagambo kamu nti sorry nti ajja kukola ki ajja kusumulula irizi eno Uncle Bin agamba nti yagenda Tanzania gye yajja eddagala eryo nti eryasiranya Susan Makula era n'agamba nti makula yamukola ebyo nosanga nti makula yamuyisanga bubi ng'akyakolebwa Pastor Roses Bujingo nga house boy mukulu Uncle Bin kugamba munnange ebintu bingi ebikola ki ebyogerebwa ku mitimbagano ebimu ku ebiremeseza makulu okubanga azaala Uncle Bin agamba nze namusiba bagamba agenda wetondere Teddy Bujingo yakunyigira Katonda nakola ki Katonda nakusiba kati Katonda alinze nti ogende wetondere Teddy Bujingo lwensonga nti wayingira amakage n'okola ki n'omuvumanga ate nga amakage wayingiramu eyakola ki eyagatoba n'agateekawo ne bbaawe ne kampuni gye wali okolamu oba kampuni gye weyagaliramu ya sort media kyaki byonna ebiyingiza akasente Teddy Bujingo babitandikawo n'omwami oyo kati wamukakkanako n'okola ki n'omuyisaamu egali abasinga bagamba nti obalyawo makula singa yatwala butwazi musajja n'atafa ku mukazi kuba kukola ki kumutyobola nakumuyisaamu gaali baba bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku biremeseza Susan Makula okuba nga afuna omuzibu nga afuna olubuto bambi byebyo ebimuko ebitwendinga akadde kano ku mitimbagano eja social media jukira amawulire gatwendinga nga agalaga nti Pastor Bujingo yali afunye omukyalo Munyarwanda era no munnange musawo mukyala musawo professional mukyalo bali bamuyita Mutoni innya lyali awo bwerityo omukyalo oyo nti kyakiraga nti Pastor Bujingo teguyaziza mu kifo kya makula olw'ensonga nti makula alemedde okubanga azaala nti Pastor Bujingo oliti ayagala kumuzambuza ziki mwana nti ne Susan Makula nti yali akyamwagala era nga oli jasiyagala kumuzambuza mwana ayagala kufunayo ku mwana abasinga bagamba nti Pastor Bujingo kyali abala naye munnange bikola ki nza tebyayitamu bulungi olw'ensonga nti byalinkinga mangu ku social media nwankwadde Pastor Bujingo yava nakofaminga ngalaga nti ebyatambuzibwa ku mitimbagano byali si bituufu naye abasinga bagamba nti Pastor Bujingo nti okuvaayo okwogera ensonga zino kiraga nti yali agezaako okubanga yedifendinga okubanga ebisesinga omuntu bw'otedifendinga kiyinza okukulya kiyinza okukuyingira ennyo nga wabula mupiira oluusi wabawo badifenda wabawo ba midfielder badifenda midfielder
makati kusa n'ababeera maaso abakola ki abateeba. Kakati Pastor Bugingo yagezaako okwedifendinga omupiira obutamuyitamu nnyo. Yes, kagamba kalugeze aba social media be bali ba opponent be nga batya okubayitamu okumuteera. Kankyogere bwe ntyo nti naye nga byali bituufu, yali afunye omugole Omunyarwanda omusawo kubayita Mutoni. Bwetegeeza information etambula, abasinga bagana okubikkiriza nti Pastor Bugingo byali bituufu nti bamusibako matugambusi kumuliisango. Abasinga bagamba nti byali bituufu. Ebyatambuzibwanga ku mitimbagano kubanga ebintu byalwawo nnyo nga bitrendinga ku social media. Be munange muko ebitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV UG. Mbagala nnyo mwena era mbebaza nembagamba nti mwebali nnyo okubanga mugifollowinga. Susan Makula omwana ye bambi, omwana ye yabula, omwana ye akyabuze, baby akyababuze. Buzibu ki gw'osubira buzibu ki gw'osubira yetaga kwetondera Teddy Bugingo okufuna omwana okusooka nga afuna olubuto. Gwoza yetaga kwetondera Uncle Bini alina kiyakola ekyeddogo nga bwagamba nti yasibayirizi ekituttwa. Ddala kituufu yagisiba ekituttwa oba nedda bituufu oba just bya kiwaani. Munange byebyo bimukola bitambula kadde kano ku social media. Nsonga za Susan Makula bagamba nti genda wetondere Teddy Bugingo, genda ku church y'omwetondere maaso g'endiga omugambe nti nsonyiwa okuyingirira amakaago ojja kuzaala. Abasinga yabagamba bamulaguddewe bati Uncle Bini agamba tutana genda wa Teddy Bugingo. Gwese mperiza bweza ka voice note oba mperiza oba nkubire essimu. Nkubire essimu kubanga ate voice note asookozesa AI nga si yeetonze. Asookozesa AI. Nkubira akasimu. Ndi Canada eno lisalize no mu Canada nga Toronto. Nkubira akasimu neetondere. Nja kola ki? Ojja kuzaala. Ye Uncle Bini ye bw'atyo bw'agamba. Agamba nze bw'onaakola ekyo ojja kusumuluka bitya? Ojja kuzaala nga baana. Ojja kuzaala kubanga baana obayinamu bawera mu lubuto. Just nze akusibi. Uncle Bini ye bw'atyo bw'agamba. Gwe tererawo batozaala abaana nga baana. Ojja kuzaala abaana bana. Sajja bajooga bano. Uncle Bini ajooga. Munange ebimu ebitambula akadde kano ku social media Faadi TV jimbe bulungi. Abatumideka bali Canada, Toronto, Saudi Arabia, Qatar bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga following updates mbanazo amawulire mbalaga baga trending akadde kano. Following Faadi Ugins, Faadi TV, KB TV, Konsane Canada TV Uganda no zona ekyobo kyano zange. Mube bulungi mbagala nnyo mwina liking making sure nga olikinga bambi nkusaba subscribe ngonyige ne kukade ato okomentinge Makula akole ekyo okufuna omwana kwanga bingi ebyogerwa wetunde Teddy Bugingo ate nzira kusiba